Waliwo ekikopo ekya Hammers Cup. Ekikopo kino kibumbujjira mu kisaawe Nakivubo era olwaleero muganda wange Katobbe kantegeezezza nti ttiimu ye yakafumbe Mukasa United baagikazaako lya Nalufeenya bagenda kuzanya ne Block F omupiira ogwo gwa ssaawa emu ey'olunaku olwaleero. Abana abasobodde munayitireyo ne mulaba ttaki engeri gyenyookamu ku ludda olwo. Kati ate era waliwo liigi y'ababinywera mu ggwanga lyaffe. Bwe wanaabaawo emipiira egigenda maaso mu kano akaseera nga ndi wano nja kuba mbawaako updates musobole okumanya ekigenda maaso ku bisaawe ebyenjawulo, kubanga ne liigi yaffe nayo nkulu ddala ekyayina ebigisoomooza bingi naye tekitugaana kugyogerako naddala nga waliwo ebigenda maaso. Wenjogera bino bamukwata mmundu aba UPDF bali mu kusiitana ne Police FC wali e Bombo era omupiira ogwo guli mu ddakiika ya 47 kitegeeza ekitundu ekyokubiri kitandise naye Police FC omupiira guno kulembedde goolo 2-1 gukyagenda maaso. Bwe naaba nkyaliwo wano nja kubawa update nga waliwo ebikyusekyuseemu. So nga ne Wakiso Giants wali ewaffe ku Wakisha Wakiso URA basanzeewo ebakulembereddewo goolo emu ku bwereere. Wakiso Giants eno omutindo gwayo si mulungi ennaku ezo. Sports Club Villa yabakubye eddiba kate batte yabakubye goolo zaadde 6-1 ne wankulukuku. Kakati awo ne URA yino nayo ebakulemberedde awakagoolo emu ku bwereere. Omupiira ogwo guli mu ddakiika ya 6 ey'ekitundu ekyokubiri. Ogwo nagwo bunaagwako ebikyusekyuseemu nga wendi wano nja kubibategeeza. Naye olwaleero tubadde tulina eggolu eribadde litutaataaganya erya ttiimu ya Manchester United emirimu gye yakozeeko mu wiikendi wansi wa Ruben Amorim nga kooki omupya. Obudde ne butukwata buli kiseera nga bututaataaganya ne tutasobola kwogera ku nsonga ezo. N'olwekyo olwaleero katwogerekoko naddala ebyo omukulu Ruben Amorim bye yalabye naddala nga Man United yeteekerateekera okuzannya ttiimu ya Bodo and Glimt okuva mu Norway mu mpaka eza Europa, ate nga ne weekend balinayo okuzannya ttiimu y'abannaffe aba Everton nga byonna bye byavudde ku mupiira gwe baazannya ttiimu ya Ipswich Town bagwe maliri goolo emu ku emu. Waliwo obumulumulu bungi Ruben Amorim bwe yazudde. Obusooka abasambi bwe babadde basamba omupiira guno gwa Ipswich Town aba Man U basinze kwekubiira nnyo ku kuteeka nsamba mu nkola okusinga okusamba omupiira. Omukulu bw'atyo gwe bumu ku bunafu bwe yalabye. Abazanyi ba Man U yakozesa ekigambo overthinking about the playing structure than playing football. Obwo buzibu bumu. Naye Marcus Rashford ye mu mbeera eyo yatandikiddewo okuteeba ng'agezaako okwetega. Yateebye goolo mu ddakiika ya 2 zabadde seconds 81. Eddakiika ey'okubiri yabadde tennaba kubaawo, yabadde tennawera. Naye ate era mujjukire kyamutwalira eddakiika 3 zokka Louis van Gaal nga yakajja mu ttiimu ya Man U maaki ye yasooka era omulenzi ono yateeba mu ddakiika ey'okusatu naye byagenda okuggwa mulenzi omutindo ne gubula. Akati wano yatekozesezza seconds 81 okuteeba goolo. Era ekimu ku bipya Ruben Amorim byalabise nga byaleese mwabaddemu abazanyi okujaganya goolo eyo bonna 10 nga beekomeekedde mu kasonda kamu. Kino tekibaddeewo. Oli abadde ateeba badde afunayoko banne nga 2 nga bagira kakati ono Garnacho abadde alina akantu ke kakola nga ateebye alina waagenda n'atuula ku katebe n'asalako ng'oluusi banne nga 2 oba 3 be bajja. Naye kakati obumu kirabika Ruben Amorim kwatandikidde era nti nno ajja kubongeramu amaanyi. Wabula maaki yabadde egenda maaso mwalabye nga Ruben Amorim nga gwe bw'onosalawo omusomesa mu kiseera ekya UNEB ate ng'omwana w'omubbira ebigezo. Maaki yonna Ruben Amorim yabadde aweereza abazanyi instructions ng'ebintu babikolaga ddibe nga lye omukulu nga si bw'atyo bw'abyagala. Yakasuse emikono mu bbanga Casemiro bwe yabadde agezaako kuba paasi empanvu ng'anoonya Bruno Guimaraes. Era waliwo ne paasi endala gye yabadde agabaawo omupiira ne gulalambala nga gugenda bweru naye naye omukulu yagitapusenga okubeera over ambitious. Era yalabise nga alaga abavubuka nti banna mugende eri mu maaso.
kakati ne weebuuza tiimu yabadde tegenda mu maaso yabadde esuubira kuteeba etya mutwale omupiira mu maaso gye mujja okusanga emikisa egiteeba ggoolo era yalabise nga awane Diogo Dalo instructions kuba ate mu first half yamubadde ku lusegere kubanga Ruben Amorim yabadde wano ku touchline ng'amugamba bw'omaliriza throw in eyo ddayo dduke ogende oyimirire kumpi ne John Evans. Ebyo nno byonna bigamba ttiimu nnene n'abazannya bafuna emisaala eminene kitegeeza okusomesa ku kyabulamu. Ayina ne we yagambidde Alejandro Garnacho nti owaayikkakkanamukko si buli kiseera nti olina kupaala byasa olina okufunamukko obudde bw'okkakkana tunyweze era olina okuoltaneetinga okusalawo ddi lwe kyetaagisa okugenda ebyasa n'okusalawo ddi lwe tulina okukkakkana. Omupiira gwa Ruben Amorim gwa kulowooza so si gwa kikwate. Bwe yatuuse mu kulonda ttiimu baaka 3 yagitaddemu Nusair Mazraoui, Matjis de Ligt ne John Evans. Era bano nabo atera okubaagaliza oba abeetaagisa okubeera n'okusoomoozebwa okw'omuzanyisa kinnoomu nga si kwa ttiimu yonna. Ttiimu yonna esobola okweyimirira at some point naye olina olina okuwanika omukono nti buno buvunaanyizibwa bwange. Mazraoui yabadde asambisibwa mu kifo ekyokuna kasooka nga ajja mu Man U. Jjukira twali tumulaba oluusi ng'akubako namba 2 oluusi n'akubako namba 3 bwe baazannya mu Europa juzi baamukubisaako namba 10 kaakati baamukubisiza mu baaka 3 so si mu wingi baaka. Kaakati twalabye okusoomoozebwa okusinga eri Matjis de Ligt ne John Evans. John Evans ekirenzi kino ki Hutchinson ekyateebye akisinga emyaka 15 miramba era emyaka gino gyalabise kubanga mu nsamba omukulu gyayagala basambe ayagala Matjis de Ligt yeesikemuko emabega, John Evans ne Nusair Mazraoui nga bammemba ba back 3 abasigaddewo ababiri bamaakinge abo babayita ba twin strikers namba 10 ne namba 9 nga mubamaakinze man to man. Naye Liam Delap yabadde ayina engeri gye yeemulula ku Nusair Mazraoui n'ateeka akattu ku Matjis de Ligt. Awo oba olina kukola otya de Ligt yeesike ayite Mazraoui nti owaaye weerabidde oba de Ligt afate agambe Mazraoui nti owange dda wali awange nze nkutta omulimu gwo. Kati yempuliziganya ne adjustment mu bifo nakyo omukulu yakisonzeeko nti nakyo kyagala okwongera okutereeza. Kaakati wano wakati ne wajjawo Casemiro ne Christian Eriksen. Christian Eriksen kyabuzeemu nnyo mu mobility era yabadde asuubiddwa ne mu ddakiika ye11 okujja mu cross yabadde ereeteddwa Wes Brown mu ngeri yakasukawo njegere naye ani yasembayo okulaba Eriksen ng'akasuka enjegere. Kaakati awo nawo omukulu yatunuddewo wabula ekifo ekyo ekyateekeddwamu Casemiro ne Christian Eriksen kyayongeddemukko embavu nga Manuel Ugarte azze ne kirabika nti awo Manuel Ugarte alabika ayinawo nnamba kubano bombi kuyina okubaako avaawo. Kaakati mu kweyongera mu maaso Alejandro Garnacho ne Bruno Fernandes be baaweereddwa emirimu egy'okubeera bannamba 12 mu mugongo gwa Marcus Rashford. Bano nabo balina ebibeetaagisa ebiwerako ng'ebyo omukulu be yasonze ku Garnacho era yasanyukiddemu okujja kwa Mason Mount kyate ye yakyongeddemukko awo ali kirabika n'ekifo kya kapi oba ekya Garnacho mu nsamba eno kirabika biri mu lusuubo. Kati ate ye Ugarte mu mugongo gwabwe yali akozeeko ne n'omukulu ono Ruben Amorim e Portugal nga tebannaba kumutunda mu ttiimu ya PSG. Joshua Zirkzee ne Rasmus Hojlund bayingiddemukko oluvannyuma olwo Bruno Fernandes ne bamulagira yeesikemukko yeeyongeremukko emabega asobole okuteekawo ekibangirizi Joshua Zirkzee gy'alina okukoleramu emirimu. Naye Zirkzee yabadde yaakajja
Bruno Fernandes yasoso mulagira owai weyongereko eri mu maaso likakwe kukutiriza eno. Zaxi nalabikanga abuusabuusa ekiragiro kya mukamaawe kwe kutunulako ku technical bench era ne gundi n'omutendesi Amorim n'amulaga ntino ekyo kyagambe kye kitufu weyongereko wali mu maaso. Zaxi yalabika anyumirwa tiimu kunyweza mupiira kasita tiimu ebeera n'omupiira ye talina buzibu oba ali luddawo oba wa kati ekyo nakyo omukulu agamba kyakwongera okusomesa n'okunyiriza. Naye ate yagambye n'okugamba nti ne tiimu erabika fitness levels zikyali wansi. Tebereza liigi eri mipiira 12 naye abasambi fitness eriko question mark. Kati abo nawo oba banabalinyisa busozi oba banaabuuka biswa awo ffe tulinze bulinzi. Naye omukulu eyo naye ensonga yajogeddeko ng'obumu ku bunafu kubanga ayagala game eri very very fast. Ayagala tiimu nge pressinga ng'omupiira gugudde. Kubanga ebyo byonna byagala fitness levels nga ziri waggulu. Kaakati n'agamba nti omupiira bwe gugwa mulimu abazannyi abakongola tebakomawo era training ezize nga ziddiringana ne muguno omupiira gwe bamaze okuzanya Ipswich Town. Kamera z'abannamawulire ezaalabyeyo nga ayagala tiimu erabike bulungi ng'omupiira gugudde mukomewo mufubutule ba opponents si kubaleka ne badalimba na ddiba. Era kino yabadde akikola ng'abalekera omupiira ne muguvuga muba mukyanyumirwa n'afuuwa wise chwa nga buli musambi alina okuddayo okufubutuka okuddayo emabega era ng'amubulidde ne zone mwalina okuggukira. Ennyingo endala yabadde ku system eya 4-2-2-2. Eno gy'ayagala Man U eyimirire ng'ezimba eva mu bbaaka. Olwo singa Onana yaba akutte omupiira ayagala Nusair Mazraoui adde mu space ya namba 2 waba alindira ne John Evans eyabadde mu back 3 ku side ya lefti agende mu zone ya namba 3 waba alindira. Olwo Batgisdelit agende yeyongere wano wakati awali Bakasemiro beyongereyo mu maaso. Olwo oluzimba lubere n'omuzinzi oguteeka ku opponent ku bunkenke so si bazanyi kubeera comfortable kubanga banywezezza nga bazimba. Era ayagala abazanyi abali press resistant nti opponent waba kutadde ku bunkenke n'akuteekamu kattu osobola okusigala nga kyozanya kiyamba tiimu era nga kya muzinzi. Kati awo abanga agamba abazanyi abamu baakukivaamu afunemu abalala. Awo ebyo byonna omukulu yabyogedde ku match emu yokka. Akati jukira Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro ne Victor Lindelof tebannakoonako. Bwe banajja bagenda kwongerako ki? Awo ekyo ekibuuzo kikyali awo. Kaakati n'ayogera ne ku switching of play. Walina okubeerawo omuzannyi omukujjukujju mu zooni y'Abakasemiro ne Eriksen we baatandikidde ng'aziga mangu n'alaba ti omu ku bawingi baaka oba Amadi Diallo oba Darrow adduse bulungi kamukubire paasi eno nga nnungi mu zooni waatunudde waagenda. Ekintu ekyo omukulu yagambye tekyalabise nnyo. Era bwe kiba nga kikoleddwa asuubidde enneetawula n'enneetala n'enziruka ey'enjawulo okuva ku bannamba 12 Bruno Fernandes ne Alejandro Garnacho. Kwe gamba namwe mumala kusoma mbeera si gamba nti ze coach yangamba nina kubeera wano osoma embeera nti kakati defensive midfielder akoze kaki kakati kayiseewa kakati nze nina kuddukira mu eno zone okuyamba team. Gambye ebya Man U bikyali biwanvu. Mu ligi yaffe ya Uganda UPDF efunye goal ey'ekyenkanyi kati bali 2-2 ne timu ya Police FC. Omulenzi Bashir Kabuye yateebye goal zombi eza UPDF. Ate Alani Bukenya yakubidde Police FC goal M. Ate omusambi wa UPDF Agure Kirya yekubye own goal goal ya Police eyokubiri. Wakiso Giants bagiriko bagifuntula. Mu kaseera kano URA bakulembedde goal 3 ku bwereere. Omulenzi Ivan Ahimbisibwe yakateeba goals 2. Ate Godfrey Sekibengo yateebye goal eyokusatu. Sekibengo ono y'omu ku bazanyi
abawulizikako abali mu timu ya under 15 2019 nga bawangula ekikopo ekya Sekafa under 15 mu ggwanga lya Ethiopia. Era omulala kakati alinga akutta omumuli gwa tiimu eyo ye mvubuka oyo Travis Mutyaba kati azanyira mu Grounds Bordeaux eri mu Bufalansa. Tiimu eyo jukira basamba emipiira gyonna egy'ebibinja egya knockout stages ne final nga gyonna bawangula miwangule tebagwamu draw n'ogumu bateeba golo 26 mugatte tebateebwamu golo n'emu. Kale nno Godfrey Ssekibengo naye we yagezaako okuvaayo mpola mpola naye Travis Mutyaba banne bonna yabaleka wala. Kale liigi ya Uganda bwe wanaabaawo ekikyuseemu nga nkyaliwo wano nja kukibawa. Kati tubadde tukyasenvula n'ensonga za Manchester United. Omukulu Ruben Amorim engeri gy'alaba ttiimu gye yagisanzeemu n'omupiira gwe yakubyeko nga bazanya Ipswich Town byalina okugolola n'ebyo byalina okukyusiza ddala abazannyi. Ebimu byakukyusa nsamba, ebirala byakukyusa bazannyi. Kubanga sisitimu gy'ayagala okusambisa si yakikwate, ebeeramu challenges ez'abazannyi individually nga tokutte ku club okutwaliza wamu. Naye ate ne club okutwaliza awamu nayo engeri gye bawuliziganyaamu n'okugenda mu bifo ebyenjawulo okusinziira ku bwetaavu nabyo omukulu yagambye byagala kwongera kumala kutereeza. Era n'agamba weetaagawo abazannyi okubeera compact, okubeera okumukumu ng'omupiira gugudde, kubanga ebyo ebibangirizi bye balekamu Ipswich Town mwe yavudde okubajja mu golo n'okubateeka ku bunkenke. Era ne yeebuuza Ipswich Town we bekola ebyo olwo bw'onoosanga ku ttiimu esingako awo. Omukulu agamba mu kwongereza mu kukyusakyusa ku nzannya n'ebifo ebituufu abazannyi balina okubeeramu mu biseera ebyenjawulo n'empuliziganya ey'abazannyi n'obukujjukujju obw'omuzannyi mu bwannamunigina ajja kwetaagayo abazannyi 6. Bazannyi nno bangi balabika baakugoba kubanga yagamba ku kyalabyeko abazannyi abajja mu ekyo kyayagala asambe oba asambise mulimu Andre Onana, Leniolo, Lisandro Martinez, Kobe Maino, Mason Mount, Bruno Fernandes ne Manuel Ugarte. Timumbuuza nti ate omulala nze nange ngeze okusoma report akomye kwabo kitegeeza abalala tabalaba. Awo osobola okudda eri weebuuza ne gundi ate gundi. Jukira ne Ten Hag agenda okujja yasangamu abazannyi be yalabanga ebintu tebijja bulungi. Rafuna Rangnick yayogerako ku Cristiano Ronaldo kuba yamusangawo n'agamba ayina engeri gy'ataataaganyamu ennumba za ttiimu ng'ayimirira mu zooni mwatandibadde nga mu kifo ky'okuyamba ttiimu ate alemesa ttiimu kulumba. Kakati omuntu agenda okujjayo Cristiano Ronaldo ayina balondo simanyi meka. Ebintu bino ebyentendeka empya birimu ebintu ebyenjawulo. Rangnick yakiraba, Ten Hag n'akiraba, bazannyi abamu n'abakunyulako nga Maguire n'amukunyulako n'ekikomo ky'obwaka nga yibuuza ono bwa kapiteeni yabujjawa. Kakati n'omukulu yakatendekayo mupiira ogwo. Abazannyi bano benkusomedde nange mu alipoota bwe mbasanze. Era abamu ku bazannyi bansongako baayagala mulimu Ousmane Diomande. Ono yazannya centrally oba yazannya wakati w'ababbaaka abasatu mu ttiimu ya FC ya Sporting CP. Ousmane Diomande. Gyökeres 9 wadde Arsenal yamubuzizaako obwekyusizo. Gabriel Magalhaes ne William Saliba babadde bamugabana mu mpalo. Ndowooza nga bamuweereza ne mu bigambo waayi kikyo kijjeeyo ono n'afata kikyo ono n'afata. Naye oye 9 gwayagala kubanga n'ebibalo bye si bibi. Emipiira 67 gye yakazannye Portugal ate ebyeggoolo 69. Ate yeetabamu eno najja naano na diipa. Amanyi n'okukyusakyusa zooni mwakolera emirimu.
waliwo winga alimo FC Bournemouth nzalo ye Hungary bamita Miros Kakez kati omuwagizi wa Man U ndowooza oyina okulaba emipiira gya Bournemouth ne bwebanga tezannya Man U obanga tezannya omu ku banene olabe omulenzi oyo Miros Kakez biki byalimu omukulu byamulengeramu ayagala okuddayo mu Sporting CP ajjeyo omulenzi oyo winga Giovanni Huenda waliwo Angel Gomez gwe balowooza nti yayinza okuba ekifo kya Casemiro waliwo omusambi wa Benfica bamuyita Alvaro Fernandez Carreras oyo naye asongeddwamu olunwe mu alipoota gyendabye ku Man United ayagalayo ba center halves babiri left back midfielder ne striker naye ate eno tiimu gyayogerako okuleetamu abazannyi abo bonna ebadde yakasaasanya obukadde busukka mu 2 mu transfer mu eyakaggwa ebadde yakasaasanya obukadde 2 obwa paundi mu kugoba Erik ten Hag ebadde yakasaasanya obukadde kumpi 9 mu kugoba abakozi 205 mu kaseera nga abakulu bano abakajja mu kulembera Man U bayagadde okendeeza ku bakozi okuva ku 1000 Man U bebadde ekozesa wasigalewo 205 naye abamu abadde balina endagaano badde balina okubaliyirira awo obukadde kumpi 9 bwagenze United eyina amabanja agakwata mu bukadde 714 aga paundi era yakoze loss nga tegenze mu Champions League season eno bwenere mugenda mu Champions League losses zijja kweyongera akati abazanyi bagenda kugulisibwa sente mmeka era zigenda kuvaawa akati awo wonna United ekyo kye kifaananyi Man U kyerimu bw'oba oyagala ekifaananyi ekyenkalakkalira wano esobola okuŋŋaanyayo wini nga ziizo naye bino bye bimu ku ebyo omukulu bye yazudde ebiyina okunogera eddagala mu bwangu akati tulinze bulinzi kulaba engeri gye binaakwatibwamu n'engeri gye kubanga okubikwatamu kirala n'okuleeta ebibala nakyo kirala timu esobola okuba nga ebintu byonna mukulu byasomeseza babitegedde bulungi nnyo ne babiteeka ne mu nkola naye ate ng'obubonero tebujja katulinde bulinzi tulabe going forward olwaleero Champions League yeeyongerayo jukira table eriemu tebikyali biri ebyedda nti ate kaakati ali mu kibinja gundi kale bakulembera ababiri nga bayitamu simanyi owokusatu agende mu Europa ebyo byavaawo dda akulembedde kutuuka ku w'omunaana be bagenda ku round 16 okuva ku w'omwenda okutuuka ku 24 ku table eriemu abo bo bagenda mu playoffs kubanga tiimu ezo zibeera 16 baba balina okujjako 8 tebajja bagamba bugambi nti bagondi mwe muli batono nnyo mu ddebba lya taaki emala kunyooka n'olwekyo akalulu kamala kwatibwa olwo n'olyoka ne bakuwa gw'ogenda okusiitana naye omukyaze naye akukyazeeko asinga omugatte y'ayita ku munne ne yeegatta ku bali abalala 8 be baasanzeeyo ne balyoka bagenda ku round 16 kati abava ku kifo ekya 25 okudda eri temuliimu nti ate n'empitako eno n'engendako mu Europa gw'olinda season eddako kaakati awo wetutuuse Liverpool teyina musango okuba nti si yeekulembedde table kyavudde ku kuba nti yo teyazannya ejjo eyina kuzannya leero era egenda okuzannya omupiira gwa leero nga baagiwanuddeyo dda ku top of the table naye ng'ekyo kyavudde ku kuba nti nno yabadde tennaba kuzannya bwe bawangula omupiira gwabwe ogwa leero gwe bagenda okukyaza ttiimu ya Real Madrid baddayo butereevu ku top of the table gye babadde ebbanga eryo lyonna jjukira Real Madrid egenda okukyala wano eri mu kifo kya 21 ebifo biri ebya playoff era ne bwewangula omupiira ku Anfield era esigalayo mu bifo ebya playoff kubanga tesobola kuŋŋaanya bubonero obw'amangu obugireeta mu top 8 jjukira bano be bannantamegwa b'ekikopo Borussia Dortmund singa eneewangula omupiira gwayo gwegenda okukyalira Dynamo Zagreb ejja kukomawo mu top 8 nabo okufaananako ne Liverpool tebalina musango gwonna gwe bazizza okuba nti no tebali mu top 8 lwakuba nti waliwo abaabeesoose okuzannya ne bafuna ebifo kaakati bye bakajjaddemu Dortmund egenda kutulaga naddala ng'etendekebwa Nuri Sahin oba yandiyagadde okuddayo mu top 8 jjukira bano be baatuuka ku luzannya olw'akamalirizo olwa season ewedde ya Champions League mu nteekateeka eri enkadde kati awo singa Borussia Dortmund ewangula omupiira gwayo
ejja kuba Sky Sporting CP gyebadde kajjadde jukira Sporting CP ne yebadde erabika bulungi naye Arsenal yagikubye omukono olunaku lwa jekiro naye basigadde mu top 8 nga bwe balinde ekifo kye bakwatiridde kya Borussia Dortmund senge wangula leero awo kitegeeza Sporting CP ebeebuukayo mu top 8 nedda mu bifo bino ebya playoffs olwo kitegeeza Arsenal kati eri mu kifo ekyomusanvu olw'omupiira gwe yakubye Sporting CP awo beekola adjustment nekkirira mu kyomunaana Monaco naye ezannya leero ebadde mu top 8 bwe wangula nga bazanya Benfica bagenda kusituka mukko naye nga bajja kusigala mu top 8 olwo baba basikayoko ne Barcelona gyebadde yewanise kuba Barcelona nayo yasabudde Brest olunaku lwajjo goolo 3 ku bwereere naye nabo basigale mu top 8 ne Monaco ebeesigalayo bifo bye bikyukakyukamu kati ate olwo balyoke balinde Aston Villa leero ekyaza Juventus ku kisaawe kyekimu ku yakyaza Bayern Munich n'egikuba omupiira kaakati bwe bawangula omupiira gwabwe ogwaleero baba bavaayo gye babasukumye mu kifo ekye12 kubanga waliwo abakutte ebifo olw'okuba nti nno bawangudde emipiira gyabwe jjo naye ng'ate babadde tebannaba kugiwangula babadde outside top 8 kati Aston Villa eri eno eringa egamba nti abaayi mutukwatidde ebifo naye tujja kijja kusinziira ku kye banaakola olwaleero nga bakyaziza Juventus bwe banaawangula bajja kuddayo mu top 8 baveeyo mu kye12 olwo Arsenal ejja kuba teyina we yerwanirako okujjako okuva mu top 8 gyebadde ekajjadde okuva olunaku lwajjo ekiro naye ate ye Juventus webanga yewangudde ejja kuba ekuŋŋaanyiza obubonero 10 oleba yenkanankana ne Bayer Leverkusen ne Arsenal ne Brest enjawulo weyinza okugira balina ka goal difference katono balina positive 2 kati kijja kusinziira ku goolo mmeka ze banaawangulirako bayinza okujjayo Brest naye Arsenal ne Leverkusen bayinza obutavaayo wadde nga obubonero bujja kuba bwe bumu lwakuba Arsenal erina goolo 6 ez'enfisi ne Bayer Leverkusen naye erina goolo 6 mu goal difference baddira goolo z'oteebye ne batoolako ze bakuteebyemu ebyo bikolera ddala mu mupiira Juventus bwewangula ne Lille newangula Bologna ne Celtic nekuba Club Brugge ne Dynamo Zagreb nekuba Borussia Dortmund ne Real Madrid nekuba Liverpool ne Benfica ne yejujuba ngegenze Bufaransa nekuba Monaco bano bagenda kusindiikiriza Manchester City eyagudde amaliri ne Feyenoord awakasi 3-3 olunaku lwajjo ekiro egende mu kifo kya 21 Man City eyiika enkya n'eggulo kati ekyo kye kifaananyi okutwaliza awamu kwe tugenda okulabira Champions League owaleero mpozi n'okufuna ekifaananyi ekyabo abaasambye olunaku lwajjo era bye bajjeemu byabataddewa ku tebo n'olwaleero mugenda kulaba emipiira gya mirundi ebiri waliwo egyo egisookawo ng'ewulira eddakiika 15 okuwera essaawa 3 Red Star Belgrade amawulire agamu reportinga nga ku Crvena Zvezda egenda kukyaza VfB Stuttgart ne Sturm Graz egenda kukyaza Girona kati ku ssaawa 5 Aston Villa ekyaze Juventus Bologna ezanye Lille Celtic ezanye Club Brugge Dynamo Zagreb ezanye Borussia Dortmund Liverpool ezanye Real Madrid AS Monaco ezanye Benfica PSV Eindhoven ezanye Shakhtar Donetsk Bayern Munich yagukubye abasajja ba PSG ne baguwulira basiitanye nno nga bw'otunuulira mu nsamba enjawulo nga si nnene nnyo ne kikulaga Luis Enrique obumanyirivu bw'alina bw'obugeraageranya n'obwa Vincent Kompany era byagenze okukkakkana nga Bayern Munich obuwanguzi obwo era bw'abaleseeyo mu bifo bya playoffs kubanga bali mu kifo kya 11 basibaganye mu bubonero ne Borussia Dortmund etannaba kuzannya ne Aston Villa etannaba kuzannya ne Atletico Madrid eyawangudde ogwayo ne AC Milan eyawangudde ogwayo Man City nejja mu kifo kya 15 naye yakweyongerayo singa bano benjogeddeko
banaba bawangudde emipiira gyabwe. Naye ate Dortmund okufaananako ne Liverpool mulina kwefuumuula nga mulekamu, kubanga bano bye bagenda okusinga okubeera n'emipiira eminene mu wiikendi. Liverpool tosobola kusamba ng'okekkera ng'oli waka ng'ozanya Real Madrid, naye ate olina okulekamu ag'okukyaza Manchester City. Manchester City embeera gy'erimu agiyise bakimpe enkyekubire oba tosobezza. Liverpool yeyagala okujjanjaba Man City eddengulu, kati ekyo kiri awo. Ne Borussia Dortmund erina okuzannya Bayern Munich ku Allianz Arena mu match gye bayita The Classica ey'embiranye ebeera wakati wa Bayern Munich ne Dortmund. Bagenda kweyisa batya olwaleero? Bayern yawummuddemu, katubalinde tunaabalaba. Arsenal bakubye omupiira ogw'ebyewuunyo. Byewuunyo byabadde bikwata directions za njawulo. Man City kati wetuuse buli lunaku ebeerako likodi gyeteekawo, lwakuba nti kaakati likodi ze bateekawo ziri negative. Naye ate era buli bwe babadde bawangula luli nga ttiimu ekyalabika bulungi, era babadde bakola byafaayo. Bino byonna bye bazze nga bakola sizoni gye baateeberamu goolo 12, sizoni gye baakuŋŋaanyizamu obubonero 10, bino ebyokuwangula Premier League eziddiringana emirundi 4, byonna bibadde byewuunyo. Kaakati ate balinga ababivuga mu ngeri ya reverse, bagizza mabega. Manchester City okulembera goolo 3 ku bwereere ttiimu yonna, ne bajja ne babavaako emabega, omupiira ne bagusuula amaliri ba opponent. Ekyo kyali kibaddewo mu 1989 nga bazanya AFC Bournemouth. Naye by then Man City yali tenaba kufuuka kino kyefuuse ennaku zino, n'olwekyo kino nakyo kiba kyewuunyo. Ate no teebereza goolo ezo 3 baazibakubye mu ddakiika 15 ezisembayo. Message gye kiweereza kiraga nti Man City weeri mbi, era ayagala ogikuba olina gikubirako wano, kubanga ate bayinayo obujulizi obubeeyimirira obubaweesa ekitiibwa. Ekisooka nti balabika bubi bwe bati, naye mu Premier League y'e Bungereza bakyali mu kifo kya 2. Ekyo kyokka kikuweerezaamu message endala. Ekyokubiri nti emikisa bagikolera ddala, naye ne gidiibuudibwa budiibuudibwa oba oluusi nga goalkeeper wa opponent ye mulungi. N'olwekyo sigamba nti nno bafukamidde enjovu bw'ekogga teyenkana kamyu. Ekyokusatu babadde batera okulabika n'embeera nga si nnungi, naye ne bajja ne batungirira emipiira 17 ku mipiira 20 nga bawangula miwangule. Tewaliwo ttiimu ekyo ekikola mu liigi y'e Bungereza. N'olwekyo abalaba wano nga bawotose nga babongoota, kizibu okubakuutiza n'obajjawo n'oga nti nno ebintu babivuddemu, kubanga obwo obujulizi bo weebuli. Ate ekiringa ndowooza ekizzeemu nga ekiyinza obbeeraliikirizaamu kyekyokuba nti ne fear factor egenda evaawo mu ba opponent. Teebereza gwe Feyenoord oli ku bugenyi, bakulembedde goolo 3 ku bwereere, naye n'osigala ng'okyalinamu kasi kyakyala akekkiririzaamu okuteeba. Nze ndowooza oba wagonzegonze dda ku Manchester City gye tubadde tumanyi, wano opponent aba yagonzegonze dda ne batandika gabakaliba ne bakaze eno ne bamulala n'agubuuka, simanyi zero touch, simanyi zino oluuku, nkusamba ngeri yakweraga. Naye bwe kibanga ne Feyenoord esobola okusigala nga yekkiririzaamu ku kisaawe kyekimu ne Spurs kwe yazze ng'oyinza okulowooza Spurs yeri awaka, nga ne Brighton and Hove Man City yasooka okuteeba, Brighton and Hove nevaako emabega. Waliwo ekijjamu nti Man City kaakati tekyatiisa luli ng'abazanyi okuvaayo mu busenge, nga naawe alaba obulabi ku TV nga tojja kubuuzibwa 45 ku binaavaamu. Owulirawo obunkenke obuga bano tebawona. Kasita bakuteeba mu ddakiika 5 ezisooka omanya ne goolo y'omukaaga ejja kunywa bwetyo, naye kati ttiimu tezikyatya.
kubanga ono omulenzi Amis Haji Musa eyakubye goolo esooka ya Feyenoord ngo Red Man City ina goolo 3 wandirowoozeza nti abasajja bajja kweveera baga nti wayi kasita tuteebyemu naye twagenza okulaba nga ne Santiago Jimenez naye nga ateba twagenza okulaba ne David Hancho omupiira guba kweyongeramu dakiika nga 3 singa bino bitwogera kati obuuli awo si bitwandibadde twogera kakati eno Man City bweti yegenda okukyala ku Anfield Liverpool ino omukisa ogubatuusa ku points 11 zebeebalese ate win ya Brighton and Hove neya Arsenal neya Chelsea bwe zinaabanga zizze Man City weekend egimalako ngeri mu kifo kya 5 Man City gikiridde si watuufu kakati yo Arsenal omupiira gw'ebyafaayo gwe yakubye Sporting CP babadde nabo balina ekyafaayo kye balwanyisa kubanga babadde bamaze emipiira 4 mu Europe nga tebateebayo goolo n'emu ku bugenyi bwe basituse bakubye goolo 5 namba likodi eno Man U yabadde egirina yetwalako emipiira 5 mugundi nga Ferguson yakyaliwo ku bugenyi nga teteeba mu Champions League naye ate ne Sporting CP yabadde emaze emyezi 19 nga tekubirwa waayo naye ensonga za Arsenal ndowooza tujja kuzongerako oba oli awo olunaku olw'enkya obudde butuganyiza koma wano.